Gavumenti ng'eyita mu Ministry y'Ebyentambula eri mu nteekateeka z'okutereeza ekibuga ng'ekendeeza omugotteko gw'ebidduka. Mu kino etaddewo paaka za bbaasi ezituukagana n'omutindo gw'ensi yonna ku mabbali g'ekibuga okugira obulippagano wakati mu kibuga. Paaka zino empya mwe muli Namayiba, Kisenyi n'endala. Wabula abagoba ba bbaasi ababadde mu paaka ziri enkadde bagamba nti ekiseera gavumenti kyereeteddemu enkyukakyuka zino si kirungi olw'ensonga nti zitataaganya emirimu gyabwe mu biseera by'ennaku enkulu. Abaganda balina olugero lugamba nti embwa teyeerabira gye baakola ki gye baajoola wano fe wetukulidde wetukolera kati tugenda kujoyininga bulamu bulala tugenda kusangayo abantu be tutamanyi tujja kufuna embeera endala ojja kusangayo abantu bajja tutulugunya ebintu ebifaanako bwe bityo so nti tubadde tusaba bandi badde batukwatibwa ekisa in fact ne batwongerayo wiiki zino ebbiri ezikoze eki ezisigaddeyo abasaabaze baffe ne batuula entende ne basobola okukola ki okumalako Christmas n'emirembe ne batuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe nga bakola ki nga tebatataaganyiziddwa mu ntambula zaabwe. Paaka y'e Namayiba yakusimbanga mu bbaasi ezigenda mu mambuka ga Uganda mu bifo omuli Gulu, Dokolo, Paida, Arua n'ewalala. Ate paaka ya bbaasi ey'omu Kisenyi yakusimbanga mu bbaasi zonna ezigenda mu bugwanjuba bw'eggwanga ng'Embalala, Kasese, Fort Portal n'ewalala. Paaka y'e Namayiba ng'ebadde eteekeddwa okutandika okukola olunaku lwa leero naye olw'obutakkaanya obuli wakati w'abagoba ba bbaasi zino ne bannannyini paaka kino tekisobose. Kuba facilities zonna tugira ki twazisembeza tuziina tovola tulinawo ababodaboda baweza service tulinawo special hire ziwereza service police post weri hotel weri obiraba ne security nga bogira beriki gulu so tugezaako kulaba nti twejja mu mbeera eri. Baabasaabaze bagamba nti paaka zino ziwalako n'ekibuga era nga kibakaluubiriza olw'obumenyi bw'amateeka obujjudde mu bitundu eby'enjawulo mu kibuga. Ne kati abantu bagenda kubeera confuse bbaasi ziri Musenyi bbaasi Maya ziri Ddawa ziri mu Namayiba ebitandibadde birungi bandisoose ne baleka ennaku zino enkulu ne zikola ki ne ziggwamu ekintu bakiwa akaseera just weeks bbiri. Twejjemu endowooza eri enkadde kati ensi eri global village twejjemu gamba Namayiba wala si wala era ffe abaganda tulina olugero lugamba nti ewammwe tebaki wala ne bw'obanga ozimbye mu kitoogo nga ge makaago gy'ogagize eki gy'ogatadde tewaba wala tebakulimba. Ebiseera bya Ssekukkulu abagoba b'emmotoka bye basinga okukoleramu era nga mu biseera bino ebisale by'entambula birinnya bagamba batika abagenda naye tebaba nabakomawo mu Kampala. Tono okusinziira nti abantu bangi naku nkulu kubanga basi bwebeve Kampala abantu baba bangi naye bwebekomawo eno abantu baba batono kyovola abantu balinnyamu katono naye nga tebinaba kubeera nnyo so high nnyo. Emiwendo tutandise kulinnyalinnyisaamuuko naye nga si ennyo n'abantu bangi balabika batambulira mu budde. Okusinziira abantu nga bwe bali abantu ndaba beeyongedde bakyajja naye nga transport tunalinnyisa nnyo tukyali ku mitwalo 3.2 awo bwe tukyayimiridde. Nasaka Joeria, KTV, Amalindirire.